Okuwona Mayanja Ow'olusenke Kisoko. Olwaleero nzijidde mu nkuba eyo bagamba magulu ga nkuba gajja na muyaga naye ate ag'entungo gasigala mu ssibiro. Ebintu bino bya senkufuge ng'enkandaggo wadde nga mbadde mbabuzeeko nga empulutu oba nga empulubujju okufaananako akabajjo k'ekiwuubiro naye nzizeewo ndabiseeko ate n'olwaleero twongere okuttaanya oba okusomesa bazzukulu ba Nnambi. Tulina ekisoko kigamba okuwona Mayanja Ow'olusenke. Okuwona Mayanja Ow'olusenke kino kisoko mu luzungu bakiyita idiom. Kino kisoko kati okuwona Mayanja Ow'olusenke kitegeeza omuntu okwetikulako ekintu ekizibu oba naawona obuzibu oba okuva mu mbeera enzibu. Mayanja guno mugga gwazaalibwa buzaalibwa era nekitaye waagwo Kabaka Kiggala kati Ssekabaka naye bwe yali nga akyali mulangira yazaala omugga ogwo era omugga ogwo gwe bayita Mayanja mugga mulangira gwe gumu ku migga gye tulina wano emirangira. Kati olwokuba nti waliwo ebyekive ebyakolebwa wakati wa omulangira Kiggala ne mwannyina Nazzibanja omumbejja Nazzibanja kati ekyavaamu kwe kuzaala amazzi agaafuuka omugga ogwo gwe mulaba gwe bayita Mayanja. Mayanja bamuggyako n'olugero lugamba nti Mayanja assa bigere 1000 ng'omutwe guli seguku. Edda omuntu bwe yayitanga ku kitundu ekye1000 omugga ogwo gwabanga mukambwe amazzi gatwalanga abantu ne gakulubya ebisolo kale abantu baafiirangamu nnyo. Kale ekitundu Mayanja we yattiranga ennyo abantu bayitangawo Mayanja Ow'olusenke. Kyova olaba omuntu bwe yasomokanga bw'ati ng'agamba ng'assa n'ekikkowe ng'agamba mponye Mayanja Ow'olusenke kubanga asomose. Ndowooza olaba ensibuko y'ekisoko kino okuwona Mayanja Ow'olusenke oteekwa okuba ng'olina embeera gy'oyiseemu enzibu n'olyoka okozesa ekisoko kino n'ogamba bannange mponye Mayanja Ow'olusenke. Eyo y'ensibuko y'ekisoko ekyo gye muwulira gye batera okwogera. N'olwekyo eryo libadde essomo lyaffe olwaleero naye tubategeeza nti ne ku TikTok gye tuli tukozesa olulasangeye oba genda ku TikTok otekemu Ssengule 2022 era bajja kuwa. Wano ku YouTube tukozesa olulasangeye 2 era nako kuliko Ssengule 2022. Ebitabo bino mubigule nabyo weebiri efumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 Bassekabaka b'ensi muwawa bya mitwalo 3. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi ogwokubiri era ekyo nakyo wamma nakyo kya mitwalo 3. Mpozi kansembyeyo kino kye bayita olulasangeye eno nga dictionary kiba kya mitwalo 10. Era buli lutambi lwe tuta wano tufuba okulaba nti tubagamba ebitabo bino kubanga tukizudde ng'abantu balina ebintu bye batamanyi ate nga byawandikibwa muno bamanye bategeera amakulu g'ebigambo engero ebisoko ebyafaayo n'ennono za Buganda. Twagale nnyo ebyaffe kubanga ekikyo kyekikyo evivi kutikka ekinywa kyenku ng'embwa gye wagenze nayo mu kyalo etunula. Kale kankomekaawo omwepikopiko gutwala empongo mu ddolwe ate akajabanguka akanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi naye sikola omu nze sitambula omu siisa omu kubanga obuyisi bw'omu buyisi bw'omu nsega yeebika tabulire muganda wange Franka ku kamera wali nnyo okubawereza ate nno era yatematema obuntu buno ne bubatukako ekifaananyi ne mukiraba nga kinyirira muzigo byonna ye mukugu bino yabikola nzo gwange gwakwogera kuno nakulinga mukono gwa musasi ate ye naye nakola gwe yagunjukira. Mwebale nnyo Katonda abanjagalire Ssaabasajja Kabaka awanga